mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amannya gange nze Nahiya Lwawuga era nga ndi mukyala mufumbo tukwaniliza ku Munyenye Eyaka movie industry tutandise. Era nga ne tiimu buli mwagenda kweyanjula amannya ge omumanyi oleme kubuuza ono eyanzanyidde bw'ati ate yaani. Ffe Mukama balonze abagenda okuzanyira Christian movies nga tubuulira enjiri ey'ebikolwa n'ebigambo twabayita mutwegatako so kujja ebawereddwa omukisa. Twaniriza buli mukisi kinoomu gy'okyali ng'okyayagala olugirugule jangu tubuulire enjiri ya Kristo gw'ofunamu. Mbeere bulungi tubaagala temwerabira Munyenye Eyaka yakuzukusa eyekole ki? Mukama yeebazibwa abooluganda amannya gange nze Mirembe Viola Nannyonjo era nga nze omu agenda okuzanya filimu zaffe. Amiina. Amannya gange nze Nayigaga Kristi nze omu agenda kubazanyira filimu eno ebuulira enjiri. Mukama yeebazibwe amannya gange nze Nantumbwe Fiona ngera nze omu kubagenda okubazanyira Christian movies. Ffe tugenda okuba nga ffe tusoose okuzanya movies zino so tusaba musubscribinge mutuwagire Mukama abampeera omukisa. Amen. Mukama yeebazibwe amannya gange nze Nakalema Mariam nange ndi omu kubagenda okuzanya mu firimu eyo. Amannya Sepia Daniel agenda kuzanya mu firimu eno mu kibira kino ekya Munyenye Eyaka Film Industries. So remember Jesus is coming and remember he's coming very soon. So tukusaba over tuned on sigala ngolaba will be performing very well and Jesus will be promoted. Hallelujah. Amen. Remember Amen. he's coming. He's coming. Hallelujah. Munyenye Eyaka yakuzukuseeyo naye yake amannya Kayorabati Mr. Solution nange nze omu kwaba agenda okuzanyira Munyenye Eyaka Christian movies. Like, comment, sharing, tuwagire Yesu akuwagire. Amen. Amannya Solution nange ndakuba muzanyi mu Munyenye Eyaka Christian movies. Mukama alonze. Mukama yeebazibwe amannya gange nze Samba Ronald nange ndi omu kwabagala okuzanyira mu firimu. Yesu yeebazibwe anze Kabonga Godwin era nga mu Munyenye Eyaka ngenda kubeeramu nnyo. So nkwesonga gwe atali mulokole naawe omulokole okuwulira ebigambo byaffe ebirungi ebya Kristo. Ekituufu kyo kiri nti twatumibwa okubuulira enjiri ya Kristo ate nga tugenda gibuulira eri ebitonde byonna. Mukama bawe omukisa. Tuweerabira. Please like, share and subscribe. Amen. Ya abooluganda Mukama yeebazibwe erinnya lyange nze Kamya Jonathan with a big golden voice. Ndi wano okutegeeza tugenda kuba tukubuulira enjiri okuyita mu kuzanya firimu. Abantu bangi badde bakola emirimu gifanaganako bugiti naye nga bazanya ku bintu birala. Kati gwali eyo wena beera ng'otwesonga. Tujjidde mu Munyenye Eyaka movie industries. Tugenda kuba tukubuulira ekigambo kya Kristo. Ali eyo wena beera ng'otwesonga. Tutege beera ng'otuwuliriza. Baako omulala gw'otegeezaako nti tuzze kubanga tubaleetera ekigambo kya Kristo. Nkwesunze nnyo Kamya Jonathan. Tukwaniliza ku Munyenye Eyaka movie industries. Subscribe, like and share. Jesus. And comment.